nkwebaza okubeera ng'okya neegaseeko kale katukigulewo n'emboozi yaffe Robert Mutebi gyakuŋŋaanyiza y'ebivumbuddwa tukyali ku Babbulooka bali bakanywa musaayi ababba ensimbi ku bwe baguzeeko amayumba ne babalima nga bwe bagenda okuzizaalisa zibeere nnyingi mu bamasheeka gye biggweera nga bali mu maziga bakaaba. Badru Lubega we twatandikira ebyamutuukako nga tugamba omutuuze w'e Masanafu mu zooni eya Bukuluugi, naye kaakati tekikyasoboka anti yadda ku zeero era gy'abeera kati si mutuuze wabula oyinza kumuyita musenze. We twakoma yali atunyumiza ku Babbulooka Majidu ne Seeka Matovu abafere bwe baamugamba nti malayika zaali zitunudde mu bizibu bye zifunye ssente mu bbanka era nti zaakumuyiira omusimbi omuyitirivu nga bamusabye amaka ge agatunde ku Bugolo. Ogamba bwe wagende wa Haji Muhammad Katongole owaba mu Shake Nansana bakuwa ssente mmeka? Ku ofiisi bampa $3,000,000 yasooka nampa 25 n'akomawo ne $5,000,000 ne ziba $3,000,000 nangamba ajo omanyi nti nedda sente zisigaddeyo tuzikiriyalinga enkya tuzifune enkya nti bakati obudde uzungadde enodde eri nti zisigaddeyo gye sente gyazifuna enkya konze kale omukazi ng'ajja nani ne Budala. Oyogedde ku linnya Budala, ogambye yakugamba ki? Angamba aje ekyaffe ffe ne bwotutayisigadde mujja kukola ki mujja kimaliriza. Kati olwo ttaano wo Majidu mubuuza ne mugamba nti bano bafuna nkya nga tumaze okumaliriza nti bo ne bobata kiri ekisigadde mujja kukola ki mujja kuba mukimala. Tutandise emboozi entuufu eya Lubega. Jjukira nakugamba Babbulooka Majidu omufere yali amwetoolodde nga kumpi buli kimu yamutegeerera. Kati bamala okukwasa ssente otoolerako Babbulooka kati ki ekiddako ne Majidu? Tufuluma ne Majidu kumbe emabega balinayo ki balinayo ensawo ekikeesi gyekiri esente eza $1 mweziri baŋŋamba ne Matovu sente zino ziraba ziizo mweziri nti teekamu sente zino keesi gitwale eka. Seeka agenda asoma ebiddulo ennaku 4 titujja kuba tuwuliziganya nti naye temusumula keesi eyo. Nandibadde nneesooza naye mbirese. Emboozi ya Lubega ekuleeta okusunguwala kati oziteeka mu kikeesi. Keesi nga zijja naye eka. Ogamba ab'ekikeesi biki? Ab'ekikeesi olwedde baŋŋambye sente ezo mweziri ziizo teekamu na zino ezo zofunye twala keesi eka. Lubega ennaku ennya we ziggwako mukubira essimu ate erindako wakyaliwo ddwaazi ez'okusoma nti baŋŋambye ngende ku lusozi. Nina kye sitegedde bulungi. Bubadde ki ddala obwaliwo awo mu kussa ssente mu kikeesi era biki ebyaddirira? Kati mu kuteeka ssente mu kibookisi kyawe sayansi yonna ali awo ssente zibulankana zitya majini oba ga kika ki ge bakozesa naye nga keesi bw'ogisitula ng'owulira nga tiki ssente mweziri. Tuddeyokko emabega ennaku ennya ez'okusumulula ekikeesi zaggwako. Enkeera lwajja ampa $4,000,000 ezaali zisigaddeyo. Ebimu ndowooza kambireke kubanga naawe bijja kukunyiiza. Sooka ombuulire Seeka ogambye oluvannyuma addamu okkubira essimu akugamba ki? Nti waliwo omuzigo gwenna okugula sooka ompeereze ku ssente ezo nti nsobole okuba nti nkikwasaganya musumuladdwa era nga webagamba luli nti nsobole okuba nti tusumula keesi ogyemu ssente ezo naffe tufuneko ku riziki eyo nti amajini nga basobodde okukola ki okuba nti
tegajja kuwondera ssente ezo. Ddala ssente baazikutwalako batyo? Mukama wange ssente baazintwalako bwe batyo. Olwo bwe wasumulula ekikeesi biki ebyalimu? Ekeesi ogenda okugamba nti gisumulula ekeesi nga temuli ssente. Ogambye sayansi yakola ki? Sayansi ali awo gwe bakozesa eyannema okutegeera. Kati ate Majidu mukomawa? Tusigala nga tuwuliziganya owaaye seeka nti abadde akyane byakyamaliriza waliwo ku lusozi gye bamugambye agende asomeyo dduwa nti kisobole okuba nti ssente ezo tezibaamu kugamba nti oba kwonooneka oba okumala gagenda zityo. Olwo kati ebyaddirira? Ebyaddirira seeka simu ebaako olusi tebaako gikubako olusi kweri olusi teriiko embeera neebamu okubulankana awo nga matankane gaabwe bonna nga sikyabakwasaganya. Ogambye Salt TV biki? Oba nti Salt TV eno tulugiraba nga ndyeka. Waliwo omwami gwe nasooka okulabako ku Salt TV, musajja mukulu bw'ati alina akayumba ke alina akayumba ke naye ate oba kikyali bamanerenda bamutwalako ssente. Akayumba ako bamubulankanya ne ssente bazimutwalako, akayumba ne bakatunda ne bakalongoosa nga kalungi nga kali mu sheepu yaako. Kati yo bw'avaako ngenda okulaba bakuzzeeko hajjati omulala wajjati weekabowa. Kale naye ne ŋŋamba lwaki sizze okubeebuuzaako okusobola okuwabulwamuko okulaba nkoze ntya okulaba nti nfuna ssente. Mu biru baamubba batyo. Hajjati weekabowa naye gwayogerako ye yasimatuka. Kati Majidu ne Seeka oddamu okubawuliza. Ye Abudala nga tomujja mu mboozi yo. Kakwate kike yalina n'abaakubba. Awo tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV Omunnyo.